الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله tunbaza ow'ekitiibwa atuwadde obulamu era ebiseera ebisinga mbakubiriza mwenna mu mbeera ffenna gye tulimu yebaze Allah kuba huwa alhayyu qabla kulli hayyu huwa alhayyu fawqa kulli hayyu huwa alhayyu laysa kamithlihi hayyu Allah ye mulamu agenda okubeerawo ng'ebiramu byonna byonna bimaze okubeera nti bivaawo ate era ye mulamu agenda okubeerawo ng'ebiramu byonna byonna bivuddewo ate era Allah ye mulamu atuwa obulamu obulungi so Allah tumwebaze nnyo olw'ekyengeri eky'obulamu ebiseera ebisinga bw'obeeraawo nga gwe alhamdulillah Allah akwadde obulamu tomanya nti olina baganda abo abali eyo nga bapookya bagudde ku benje bali mu malwaliro kibolaba nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amarana biyadatil marid yatukubiriza okubeera nitugenda netulambula ku balwadde ofunamu ekyokuyiga ogenda mu malwaliro ago n'ogenda n'olaba ogamba alhamdulillah nze Allah akyampadde obulamu alhamdulillah nze Allah akyampadde obusobozi okuba nti nsaala alhamdulillah Allah akyampadde obulozi okubeera nti musinzanga bwenkola ki bwenjagala mu mbeera yonna yonna so alhamdulillah Allah tumwebaza olw'ekyo nga tumusaba atwongere obulamu obulungi ne baganda baffe abalwadde abeerenga Allah abashifa n'agira okuwona okwamangu ennyo inshallah taala alhamdulillah baganda baffe mwenna abatulaba tuli mu kitabo kitwagamba kibayita kitabul adab ekiri mu Sahih al-Bukhari alhamdulillah twakoma ku baabu ya huququl walidayn omulyango ogulimu okubeera nti guziyiza okubeera nti omuntu ayisa bubi abakadde era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atulaga nti mu butuufu okuyisa obubi abakadde kiri mu mazambi amanene amazambi ddala amanene ennyo era nga hadith gye twasemba okubeera ntunuulira we yali egamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabakwa Anas bin Malik omuyambi wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suila anil kabair bambuuza ku mazambi agasinga okuba nti manene faqala shirk billahi wa qatlu nafsi n'agamba nti nno kwe kubeera nti omuntu agattako Allah n'ekintu ekirala kwe kubeera nti omuntu asinza ekitali Allah kwe kubeera nti omuntu agezaako okubeera nti ayingira mu muteeko gonna gonna ogwa shirk ogw'okugattako Allah n'ekintu ekirala ezambi lyaddako okubeera nti zambi ddene lyezambira okubeera nti omuntu ajja obulamu bwa munne n'obeera nti otta omuntu ng'omutta mu mbeera yonna yonna gy'oba omutiddemu ezambi erala eryokusatu lyali lyakulaga nti n'omuntu oyo nnyini okuyisa obubi abakadde kye bayita huququl walidayn so okubeera nti mu butuufu omuntu okubeera nti ayisa bubi maama we bataata we libalibwa ku mazambi eribeera mu levo z'amazambi nga shiriki n'okutta omuntu wallahi liba zambi ddene lusaba Allah ow'ekitiibwa abeerenga alitukuyingiriza inshallah taala era twamaliriza ne aya yagamba qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama mutuufu ng'eraga nti Allah atulagira n'atugamba nti nno bannaye abantu bange mwenna mwina okubeera nti mugezaako nnyo okubeera nti musinza Allah la ma'bud baqi illa Allah oluva ku kusinza Allah muzzaako okubeera nti mugondera abakadde wabula si kubeera nti mubayisa obubi kyosaba Allah abeerenga kifunjira olunaku olwaleero tugenda ku mulyango omulala omulyango ogwo gwe bagamba bab silatul walid al mushrik era wonna tukyali ku muzadde maama ne taata okuba nti banjawulo bab silatul walid al mushrik omulyango ogw'okugamba nti omuntu ateekebwa okubeera nti ayunga oba ayisa bulungi bakadde be ne baba nga bashiriku bimaana ne baba nga si basiraamu ebiseera ebisinga omuntu
era kino kyongera okulaga obulungi bw'obusiraamu. Obusiraamu ebiseera ebisinga ku mpisa bwagenda wala nnyo. Olaba emirimu gyonna nga tugeze itibaganaizo okubeera nti amara biyadatil marid, Allah atulagira okubeera nti tukola ki, tulambula abalwadde. Tiyagamba nti nambarana biyadatil marid muslim, tumugende mulambula abalwadde abaki, abasiraamu. Wano wonna kyongera okulaga empisa z'obusiraamu. Oteekebwa okubeera nti mu society omuntu oba musiraamu oba si musiraamu ogezaako okubeera nti omuyisa obulungi inshallah taala. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atukubiriza nnyo n'atulaga nti omuntu yenna yandibadde agezaako nnyo okuyisa abakadde be ne baba nga si basiraamu ng'abayisa bulungi. Hadithi engeva ku Asma bint Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhuma, hadithi engeva ku Asma muwala wa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhuma, yabeera nti agamba nti Nabbi waffe Muhammad nti lumu maama we yajja nabeera nti ye kenyini nnyini fyali nabbi mu kaseera Nabbi Muhammad sallallahu nga waali, maama we najja nabeera nti yagezaako okubeera nti asooka okwebuuza ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagamba fasalati Nabbi sallallahu asulha, yasooka kwebuuza ku Nabbi Muhammad kwa maama yali ava eri Makka asengusazze mu Madiina, najja kubeera nti amwebuuzaako, najja okubeera nti amukyalira ng'omuzadde wajja okubeera nti alambula omwana we, n'omuzadde nga si musiraamu naye ng'ono asima ki, musiraamu. Era n'agenda wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba asulha nti bannaye nina omuyunga ono maama mu mbeera yonna. N'amugamba naamu, olina okubeera nti omuyunga, olina okubeera nti omuyisa bulungi. Era Allah nassa aya egamba fanzala Allahu taala fiha la anhaakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fi ddin. Allah nassa aya eyo okulaga obukulu bw'okubeera nti omuntu ayisa bulungi maama ne taata ne baba nga si basiraamu. Ebiseera ebisinga kino kyongera otulaga obukulu bwaki, bw'okuyisa obulungi abakadde. Wano maama yajja nga si musiraamu neefuuka na sababu Allah okussa aya eyo, aya lam yamnakum min al-ikram, etegeeza nti no Allah tatugaananga kubeera nti abakadde abo tubawa ebitiibwa byabwe. Wa husnu silat, n'okubeera nti tubayunga bulungi ne tubayisa bulungi ne baba nga si basiraamu, tulina okubeera nti tubayisa bulungi. Lwaki? Kuba bakadde balina ekitiibwa ekya maama ne taata. Tuteekeddwa kubeera nti okolaki, owambuya ku ddoboozi, tuteekeddwa kubeera nti obavuma, tuteekeddwa kubeera nti ogamba nti anze lwakuba ndi musiraamu, bano bamaama si basiraamu, tuteekeddwa bayisa nga bwenjagala abadan. Awo ojja kuba ovudde ku njigiriza ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah bakubiriza okubeera nti abasinga mu society zetuwangaaliramu kizibu nnyo okusanga famire nga bonna basiraamu. Abasinga bamaama baffe si basiraamu, abamu bataata baffe oyinza okusanga nga si basiraamu, abamu bajjajjaffe oyinza okusanga nga si basiraamu. So mu mbeera yonna kasoolera ono mukadde, ono maama, ono ani, mu mbeera yonna obusiraamu tebugaanangako okusigala ng'omuwa ekitiibwa n'okusigala ng'omuyisa bulungi mu mbeera yonna. Kyolanga Allah ayongera mu maaso n'agamba twebaba tebagambye kubeera nti azin osinza atali Allah, kusinza amasanamu, ma laysa laka bihi ilmu, baba tebagambye mu mbeera yonna nti kubeera nti ojemera Allah. Kuba la taati al-makhluq fi masiyati al-khaliq, tokkirizibwa kubeera nti ogondera ekitonde mu kujemera Allah ow'ekitiibwa, kuba Allah yatonda ki, ekitonde, khaliqul makhluqat. Allah n'agamba weba tebagambye ekyo oteekebbwa okubeera nti okola ki, wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, oteekebbwa okubeera nti bayisa bulungi ku nsi kuno. That means mu kwayisa obulungi maama, ebiseera ebisinga abamu tuli kuno ku Kampala, twasiramukira mu Kampala, bamaama twabaleka e Masaka, maama twabaleka e Jjinja, maama twabaleka yonna gye tuli Embarara, mu mbeera yonna nosiramukira eno n'osigala ng'ogamba nze maama wange talina makulu kuba si musiraamu, n'osigala nga gwe osaddaaka muzikiti. Wallahi kyokola kikyamu okusaddaaka muzikiti neerabira maama wo n'aba nga si musiraamu.
nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba afdal dinar ad-dinar yunfiqu ala iyalihi, ti sente esinga okubeera nti nnungi ze sente omuntu zagaba naziwa abantu be, mu bantu bo mulimu maama wo, either musiraamu oba si musiraamu. N'ebiseera ebisinga tujja wano mu Kampala alhamdulillah netufuna okubeera nti alhamdulillah amaanyi ziri ez'amaanyi ennyo, netugamba bali be twaleka mu byalo bamaama bataata tebalina makulu, netulekerawo n'okubeera nti tubayisa obulungi. Mujjukire twali twogera mu hadithi emu nga twogerako Abi Huraira radiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi eyasinga okubeera nti abeera ne hadithi mu kusiramuka kwe konna ng'ava e Yemen. Mu kusiramuka kwe konna ng'ava e Yemen, Abi Huraira ava e Yemen ng'asiramuse, naye teyagamba nti nno maama we amuleseeyo, yatambula naye maama we ng'ate maama we ye akyali mushriko. Nga Abi Huraira asiramuse n'atambula naye najja wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, n'agezaako nnyo okubeera nti era akola eddiini, abeera ne nabbi, naye ng'eno maama asigala akyamulabirira bulungi, asigala akyamuweereza nga aweereza ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa Abi Huraira ali mu bantu boyinza okugamba nti emyaka gy'amala ne Nabbi Muhammad emyaka emitini ennyo, kuba yasiramuka yawmul Khaybar, azin mu lutalo lwa Khaybar. Emyaka gyali oyinza okubala emyaka ng'ena, n'okuba nti yalina hadithi nnyingi, hadithi ez'enjawulo, kiba kyanjawulo nnyo okuba nti yabeera nnyo ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye nga kabe agezaako nnyo okulabira maama we paka we yasaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti nkusaba obeere ng'osabira maama wange abeere ng'asiramuka, namusabira okubeera nti asiramuka. Naffe abalina bamaama nga si basiraamu tulina bakwata bulungi ng'ekyatika, nga tubasabira Allah abeere ng'abalungamu buva eri Allah, alhuda obulungamu buva eri Allah. Kyobalaba nga eva tumusaba Allahumma inni asaluka alhuda wattuqa wal afafa bina, Allah tukusaba obulungamu otuwa okubeera nti tukutya. Allahumma inna nasaluka imanan kamila, Allah tukusaba imaani ejjudde. Netumusaba ya muthabbita alqulub wal absar thabbit qalbi ala din, ay Allah gwakyusakyusa emitima, beera ng'omutima gwaffe ogubeera nti oguteeka kubeera nti gukutya. Nabwe kitwoba okola ng'osabira maama atannaba kubeera nti atola shahada ate nga tomukase, wabula nga weesiza bulungi, inshallah yeddaawo ejja okubeera nti esinga. Mu hadithi endala eraga nti omuntu yenna yandibadde agezaako nnyo okuyisa abantu bonna, kabe maama kabe taata. Wano agamba babsulatul akhul mushrik, okubeera nti omuntu ayunga muganda we newabanga si musiraamu. Ebiseera ebisinga nga tugambye nti mu family zetuwangaliramu oluusi tulina baganda baffe nga si basiraamu, notekebwa bayisoota, totekebwa kubeera nti ogezaako okubeera nti azin obanyooma oba obatunuuliranga abanyoomoofu mu mbeera yonna yonna, oba tutekebwa kubeera nti obavuma, tekebwa kubeera nti azin tobawa buyambi bwobadde obawa n'ogamba nze omuggyeko obuyambi lwakwatali ku ddiini emu naawe. Tekebwa kubeera nti omuyisaamu amaaso mu mbeera yonna yonna, wabula otekebwa okubeera nti gwe ogezaako okubeera nti omuyunga, omuyisa obulungi, Allah naawe ajja kubeera nti akusema. Mu hadithi eno ey'okubeera nti omuntu ayisa bulungi omuntu amuyinako oluganda newabanga si musiraamu, kuba yagamba babsulatul akhul mushrik, okuyisa obulungi muganda wange oba muganda wo newabanga mushriku, newabanga asinza amasanamu. Hadith eva Samit ibn Umar radiyallahu anhuma yaqul rawa Umara, hadithi igamba Umar radiyallahu anhu yalaba nabbi waffe Muhammad sallama ng'aluwa olugoye olukolebwa mu siliki, era n'agamba Nabbi Muhammad sallama tewanga oyishibwa Muhammad sallama olugoye olwo lugule obeere ng'olwambala ku lunaku olw'ejjuma, walbisuha yawma aljumaat wa idha jaaka alwufud, tobeere ng'olwambala ku lunaku olw'ejjuma kuba olunaku olw'ejjuma luba special. Awo nno tujjamu ebintu bingi, ebiseera ebisinga ffenna tulina okuzzaawo enkola y'abajjajjaffe y'abajjajjaffe
olunaku lwabeeranga olw'ejjuma nga mu butuufu beetegeka nga bagoola ekkanzu zaabwe nga bambala ekintu kye bawulira nti kyakitibwa ku lunaku olw'ejjuma nga bagenda mu jjuma. N'ennaku luno olunaku luba lwa jjuma buli omu n'ayambala nga bw'ayagala. Yambalako special ku lunaku olw'ejjuma. Ku lunaku olw'ejjuma lwa njawulo nnyo insha Allahu taala. Mu nnaku Allah sayyidil ayyam yawmul juma, olunaku olusinga okuba nti lwe lukula ennaku zonna lwe lunaku olw'ejjuma. Olunaku olulimu nti Allah mu butuufu aba close nnyo n'abantu era olunaku olw'ejjuma. Lulimu akaseera ng'omuntu aba asabye Allah, akaseera ako Allah amwanukula. So mu mbeera eyo luwe respect wambala obulungi. Wano kitulaga nti Umaru yagamba nabbi agula olugoye olulabika obulungi abeere ng'alwambala yawmul juma, ku lunaku olw'ejjuma, oba wa idha jaaka lufuudu, oba ng'afunye abagenyi ab'enjawulo. Kuba abagenyi ab'enjawulo bajjanga mu kibuga Madiina nga bazze okulaba ku Nabbi Muhammad sallam, oluusi nga basindika obubaka nti ennaku z'omwezi gw'esi tugenda kujja, nga nabbi alina okweteekateeka okubeera nti abakola ki, abalaba. Ne nabbi yamuddamu innama yalbis hadhihi man la khalaqa lahu, ti mu butuufu abambala engoye ezo ebo abantu mu butuufu abatalina kubeera nti tebalina mugabo mu ebyo bye bambala, tibisobola okubeera nti birimu empeera, babisobola okubeera nti be batalina mpisa, be batalina kubeera nti. So nabbi yagezaako okulaga nti mu butuufu abantu abambala bwe batyo engoye ezo bwe zityo beba abantu la khalaqa lahu, abatalina mbeera nnungi. Naye nabbi Muhammad sallama najja n'olugoye lwe lumu eryo n'alubeera nti alusindika Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Umar naye n'agamba nlwambala ntya, ng'ate nabbi yayogera ebigambo ku lugoye olwo ffenna nga twabiwulira. Naye Umar yamaliriza olugoye olwo alukutte, farusala biha Umara ila akhi lahu min ahli Makka qabla an yuslim. Umar yalukwata olugoye olwo n'alusindikira omu ku baganda be yali tannaba nti asiramuka, n'alumusindikira e Makka. Kitulaga kintu omuntu yenna osobola okusigala ng'ogezaako okuyunga muganda wo newaba nga si musiraamu, n'obeera ng'omusindikira ku byambalo, n'obeera nti omulabirira, n'obeera nti omuwa ekyokulya, n'obeera nti omuwa omulimu, n'obeera nti owangaala naye omuyigiriza ebyokukola mu mbeera yonna yonna ennungi insha Allahu taala. Alhamdulillah, hadithi gye tusembayo nga tuyingira omulyango omulala, bab fadhil silatura, omulyango gw'okubeera nti omuntu, obulungi bw'okubeera nti omuntu ayunga oluganda. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi ng'ebaka an Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu anna rajula qala ya Rasulallah, omusajja ajja Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mugambo wangu ekitiibwa omubaka wa Allah, akhbirni bi amali, timbulyayo omulimu ogwo nga gugenda kunyingiza ejjana. Akhbirni bi amali yudkhilni aljanna, mbulyayo omulimu nga gugenda kubeera nti insha Allahu taala gunyingiza ejjana. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama namuddamu ta'budullaha wala tushriku bihi shay'a, tekisooka oba oyagala okukola omulimu nga gugenda kuyingiza ejjana. Omulimu ogusooka ta'budullaha, kubeera nti osinza Allah, la tushriku bihi shay'a, togeza n'omugattako ekintu kyonna ekirala. Wama khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun, tulina okimanya nti twali ensonga eyatonza amajini n'abantu okujjako okubeera nti tusinza Allah ow'ekitiibwa. Tulina okimanya nti la ma'budu bihaqqin illa Allah, teri ateekebwa kusinzibwa okujjako Allah. So ebintu byonna byonna bye tukola beera ng'obikola khalisa lillahi taala, obikola Allah okubeera nti akusiima. Nazzaako omulimu omulala, watuqimu ssala, okubeera nti omuntu ayimirizaawo essala mu mbeera yonna. Awo wonna tulaba emirimu obulungi bwayo n'emiteeko gyagyo. Era otunula shahada, nabbi malayika we yajja okubeera nti ajja mu kifaananyi eky'omuntu nemugamba akhbirna an islam, tubuulire ku busiraamu. Era atandika bw'atyo, n'agiddamu nti okubeera nti omuntu asinza Allah, okubeera nti akakasa nti Nabbi Muhammad sallam mubaka we,
neddamu wa tuqimu ssala. So mu mbeera yonna yonna omuntu yenna andibadde akitegeera nti wallahi kyankizo nnyo kuba wano wa tuqimu ssala wa tuuti zaka, nazzaako okubeera nti omuntu atoola zaka, nabbi namba nazzaako watasilu rahmi n'okubeera nti omuntu akola ki, ayunga oluganda. So bwe tuba tunuulira obulungi bw'okuyunga oluganda, okuba nti nabbi yateeka obulungi buno bw'okubeera nti omuntu ayunga oluganda, mirimu gino ena: omulimu gwa tawhid ogw'okusinza Allah mu bwomu, okusaala n'okutoola zaka, nazzaako okuyunga oluganda. Wallahi kiba kyankizo nnyo, kyosaba Allah ow'ekitiibwa abeere ng'atulaga obulungi bwakyo. Abu Ayyub al-Ansari raawi w'eno hadithi ali mu bantu shahida bayatul aqaba abaali nabbi Muhammad sallam abava e Madina, Abansari abasooka okugenda e Makka ne batuula ne nabbi Muhammad sallam bamukonvinsinga ne bamugamba bawe e Makka bakutuntuza bakusumbuwa, gwe senguka obeere ng'ojja e Madina tujja kubeera nti tukwaniriza. Ate era n'abeera nti ye kennyini yali yeetaba mu ntalo ne nabbi Muhammad zonna, Badr, Uhud, Khaybar, zonna entalo nga wezaaliyo. So Abu Ayyub al-Ansari sahaba w'amaanyi, era ne nabbi Muhammad sallam yatuuka e Madina, ennyumba gy'asooka okubeera nti abeeramu yali nnyumba eya nabbi Muhammad sallallahu, ennyumba gy'asooka okubeera nti abeeramu nabbi Muhammad sallam ali nnyumba Abu Ayyub al-Ansari akaseera kamala mu Madina paka weyabeera nti azimba omuzikiti gw'e Madina, paka era weyabeera nti azimba omuzikiti gw'e Madina n'azimba n'ennyumba ze yasuzaamu bakyala be, naye ng'asookerawo nabbi Ayyub al-Ansari atugamba hadithi eno. So mbakubiriza okubeera nti inshallah taala obulungi obw'okuyunga oluganda bw'amaanyi nnyo. Kiraga nti okuyunga oluganda kuli wajibu era kiri ku mirimu emirungi, kuba otunira aya laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir. Waliwo Allah wagamba ng'alaga nti no okubeera nti omuntu eyisa obulungi, okubeera nti omuntu abeera n'empisa ennungi, okubeera nti omuntu abeera ewa Allah mu butuufu nga Allah musiimu eriye, mulimu okubeera nti omuntu oyo asinza Allah n'okubeera nti agobera nabbi Muhammad sallama, era mulimu okubeera nti omuntu oyo ayisa bulungi abooluganda mu mbeera yonna. Inshallah taala saba Allah ow'ekitiibwa atuwa obulungi mu byo tujjukanya nabyo. Twongera obbakubiriza nti bannaye obudde bukoze ki, obudde buweddeyo. Abagenda mu umra alhamdulillah packages zaffe zikyaliwo ate nga za bbeeyi layisi oba bbeeyi ennungi ennyo, $1,500 lwokka bwerutize $5,400,000 nga tukutwala e Makka inshallah taala. Tulina umra ya October, tulina umra eya December, tulina packages 2, tulina VIP abagenda okubeera nti basula mu kye bayita 5-star hotels VIP packages, tulina ne platinum abagenda okubeera nti alhamdulillah bo nabo basula bulungi naye nga bagenda kusasula $5,000. Tubakubiriza mujje mu office mujje saringe inshallah tubatwale ku nyumba ya Allah inshallah taala. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.